okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. We are the chosen generation, with a call for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation, with a call for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I'm walking in power. I walk in miracles. I lead a life of favor. Cause I know who I am. Omulabi wa Delta TV when did this waga? O studio tap ne wali kwera ngoli mukla program eyo kwanjula nembaga bane omwana ona mvuze guni ngoma nyovuga. Ketandike eyase edigi chebale ko sebo. Twebale nnyo mukwano. Ati kankuleko ogende njiveeko digi kanjiveeko kale tandika okuweereza abagole baffe twebale nnyo mukwano omukyala mundabire kale ddiya enswaga oliraba eyo programu eyo kwanjula n'embaga wano ku Delta TV era nga twera buli lwa Sunday zibeera ssaawa 11 mpaka emu akuweereza yenza ava ku digi Sharita era nga mukwano njagala okutegeeza nti yo Sunday wedi tasukula nga tukutuusako emikolo gyaffe gya mirundi ebiri era nga twakutuusaako okwanjula kw'omukyala yayeruka alinga omuzungu bamuyita Hamida Sozi. Kale bakodomi
teyabadde mulala wabula omukyala eyayirukanga omuzungu w'amaaso amalungi eyajjidde mu mmotoka ennene ekika kya Prado Land Cruiser najja anti ye mugole ow'olunaku ndowooza jjukira bwe yabadde nga saloni yakatandika omukolako laba ne bwafaananye kati kale bannange yanyumye mu gomesi ey'ebbe eya white agimakinze bulungi ne red yeyagadde. Mbe yali ng'agenda ne mwami we Salongo Paul Mugerwa, walaba Hamida bwe yayingirirawo mu Prado, walaba Salongo bwe yagaba ebirabo bingi, walaba Hamida bwe yatuwulira erinnya lyayita bbaawe nga n'abaana be balimanyi. Bannaye omwami wange baby era ne musimu yange okuva yafuna muyita baby. Bwagikubanga ekigambo kye kijja baby n'ogikwata n'omwana waffe amanyi daddi we ye baby. Ngato daddy ye muto ku baby toka daddy ye baby. Kale mugambe baby omukwano. Bannaye mwami wange baby ngenda okwagala wafuna omukyala. Olaba ne balekera okuyita taata daddy ne bamuyita baby naye kiryoke kubanga kyolaga abaana bo era kyo kyennyini kye bajja okukola mu maka gaabwe. Bwe twavaayo omukwano twakuteesako embaga ey'omwami n'omukyala bakiseka. Take you, Florence, to be my lawful wedded wife, to have and hold from this day forward, for daughter for us, for better for us, for richer for poorer, for sickness and health, to love and to cherish, until death do us part. According to God's own law. This is my soul, my power. I, Florence, thank you, Edward, to be my lawfully wedded husband. Come and hold from this day forward. It's for better for us, for richer for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy will. This is my solemn vow. This ring, as a sign of our marriage, with my God I honor you. All that I am I give to you. All that I have I share with you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Edward, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am I give to you. All that I have I share with you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The concept that made the marriage vows to each other. They have declared the marriage by joining of hands and by giving to each other a ring. I therefore proclaim that they are now husband and wife in the name of God the Father, the Son,
banenga bali eswaga enabugalo bamanyi oba mazima wangu babamanyi bavuga ne bayita enabugabo ne bagenda paka ku reception wali eri erugogo ne bakona omuziki buli kiwe kyaliko kyali kya mulembe kale no munaye n'olwaleero tulina omukolo gwaffe gumu naye omukolo gumu gulimu embaga ebikumi 2 Oshakira chimuza okugamba mubumpimpi tugenda kutusaako mass wedding nga sinaba kutusaako mass wedding kugamba nti mukwano omukyala akola ebiziga ebikyasinze okubeera nga binyiriza ng'ate byamukisa yeekula ne mahabojeri kakulage ku kizigo kyakula ne mahabojeri okiraba kino kye kizigo kya senga kulannama mumumanyi yakoze ekizigo kulannama habojeri omwana omuto abyesiga omukulu abyesiga basenga babyesiga naawe kennyini osobola okubyesiga n'olabika obulungi olekera okwegomba banno nti fana egundi nganyirira kulannama habojeri byebizigo byoba weekwata era nga mukwano okugamba nti embiri zino nzikolera ku saloon gye bayita Charitas Hair Clinic bazistylinga bwe bati ne zinyuma ne tukola ku bagole ne tusomesa abaagala okuyiga embiri ku Charitas Hair Clinic ku Nassa Road ku kizimbe walinga eddwaliro lya KCCA ate bw'obeera oyagala okubeera ng'oyagala okunyuma wafuna gawuni ey'omulembe ebitete eby'omulembe dresses ezakabi n'emmotoka ezipangisibwa ezakabi olina genda wa City Bridals. City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road. City Bridals apangisa emmotoka z'abagole. City Bridals opangisayo gawuni ejo nakwerako men's dresses awere City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road eduka namba GF 34. Kakusampulingeko byetulina mu mass wedding babadde ne competition y'okweraga omukwano agenda maaso mukono n'ekizigo kya senga kulannama kyosobola okubeera ng'ofuna ku Charitas Hair Clinic tugamba nti bwetuwe kusampulinzeko ebigenda okubeera mu mbaga ey'abantu ebibiri couples bibiri kakati no mubumpimpi oba mu bubiri mu lulimi olw'ekifuutifuuti babeera bagiyita mass wedding. Mass wedding kwe kugatta couple kwe kugatta abaagalana abasukka mu muntu omu oba nga bangi okitegera nga bangi nnyo mu Luganda babeera bagiyita embaga z'ekikungu kakati no ku mulundi guno tuze nga tulaba nnyingiko nafe wano ku Delta TV waliwo ezaategekebwa wano ku Katwe Matters Church by the way churches ez'enjawulo ze zitera okutegeka embaga bwe zityo era nga makanisa gagamba nti bantu baludde nnyo mu bufumbo obwakawundo kakubye eddinisa oba okitegeera kakati nno bavaayo ne bagamba bambi mwami gundi kkiriza
tubagatte mu bufumbo bw'ekibi mukyala gundi kkiriza era nga bwe batwala okuregistaringa nga baga nti bannaye bani abaagala obufumbo bwe butyo abakyala bwe bagenda ne batwalayo mangu amannya omwami bw'agaana ekkanisa n'emuyita ne nga mukwano tukakanyaza mutima omukyala yaleese erinnya nti kabeera kaseera kabakyala kuwaayo mannya g'abasajja abeera baagana bakubengaga era nga munaye ku mulundi guno embaga eno eya couples eyabagalana 200 yakolebwa ku Miracle Center Cathedral wano e Rubaga oba eya Pastor Robert Kayanja ne mukyala we Jessica Kayanja kyabadde kirungi nnyo kyabadde so organize era nga katundu ke tugenda okwera nga tusooka okulaba abagole bano nga batambula mpolampola okugenda batambulidde ku red carpet salons ez'enjawulo baziyita ne zikola ku bagole era ne abalina zi gowns n'abalina services zonna ze baali basobola okuwaayo embaga engene mu maaso babayita ne bakikola era abagole bavuddengayo mpolampola n'abaami nabo ne bambala amasuuti ne bagenda ne balinnya ku magulu 10 baadde bagiteeseteese bulungi neeyisa abagole mu Rubaga yenna n'asasamala oba okitegeera oluvannyuma ne bakomawo ne basobola okubeera ng'ate bagatibwa bakikoze bulungi nti wabaddeyo ne security abapoliisi obwedda be bali mu maaso bagenze babakubira n'ebbandi nga bandi bwe zigenda zifuuwa okitegeera nga bwe zifuuwa irere nga balaga nti abantu abayitawo bamaanyi nnyo abagole kansooke nkulage akatundu ak'oluvannyuma nja kukomawo ate nkutwale katundu akalala kukyali mukola programu y'okwanira n'embaga wano ku Toyota TV nange Sharita tulina ekigo kya Senga Kulanama Habojeli ate City Bridals wali nnyo Sharita's Hair Clinic ye yankoze enviiri ne makeup katubirabe. Yerekereza yeggulu n'aka bwe yanjagala teyafaayo kyalizaalibwa munaku bambi bwe yanjagala ekibaya ky'etaata kyali mu kiraalo bwe yanjagala teyafaayo kyaliyambala ttangira bwe yanjagala teyafaayo kyali kyayibwa bangi nasiba nasula enjala teyavuga ku motoka teyazimba nnyumba bambe yayagala nsasulire ebbanja wanjagala munnange wasasula ebbanja nze sirina kalungi konna sirina bire byensi sibirina nedda naye nga wanjagala wanjagala mukama wanjagala taata wansasulira ebbanja sikalina mukama sirina bisikiriza banyita Nyangoma Harriet nsemerera muno mpulira nsemerera muno okutumira ekyogero kimu habwokuba mazire emyaka 38 nsabire ekintu nti amagalo okusemeza amaka kyokaleke okulima baitu mukama obunaizira hano wa Pastor Kayanja mukama yakola okusaba kwange jarura nti ati nsemerire kusemeza amaka. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say.
today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For a watery, serious,